Omwezi gwa mwezi gwa munana inaku z'omwezi ziri 5 mwaka 2024 alawo Kede TV1 nkwaniriza nnyo era njagala nkwebaze okuba ng'osazeewo tutambule ffenna mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Nze Ssanyu Robina Mweruka ngenda kutambuza n'emmebo mulungi. Twagala tutandike nga tukulagako ebyo ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Poliisi eggalidde Father agambibwa okutta omukozi w'ekitongole ky'omusolo. Ssente z'abatabudde. Era twazudde nti n'eyo yalinayo emisango. Abatuuze ekyotera basiibye babuganya essanyu Kabaka bw'abalambuddeko ng'ali ku bigere. Ngajjangamba bwanguli Ebya Ssemaka agoba mukazi we gw'amaze naye emyaka 33 biranze. Agamba beddira omuziro gumu. Mugambe yeyongereyo oyo yenna muddu. Poliisi ekutte aba FDC Jake nga bagenda okwekalakasa ku kitebe kya Kenya. Basimbiddwa mu kkooti. Kale nsanyuse nnyo okuneeyongako mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Tutandise ne poliisi etegeezezza nga bwekutte Father Dominic Alinga olw'ebigambibwa nti yafumisa omukozi wa URA ekiso ekyamuviiriddeko okufa. Ettemu lino lyabadde mu Kitooro okulinaana ekisaawe ky'Entebbe mu kiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga. Poliisi ekakasizza okukwatibwa kwa Reverend Father Dominic Alinga ow'ekigo ky'Iriri mu disitulikiti y'e Nakapiripiriti ku misango gy'ettemu eryakoleddwa ku mukozi wa URA ng'Orock John ow'emyaka 30. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Rusoke akakasizza ettemu lino mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi e Naguru. Catholic priest yamutuusaako obulabe we bayita Alinga Dominic atwagala okubategeeza nti Alinga Dominic ali mu mikono gyaffe. Lusoka ategeezezza nti ettemu lino lyaliwo mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga mu bitundu by'Entebbe Kitooro. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye ku bujulizi bwe tuyina tujja mutwala mu kkooti. Okusinziira ku Kituuma, Father Alinga abadde yawummuziddwa ku mulimu olw'okubba ensimbi z'ebirabo nga ziri mu bukadde 6. Wadde ali ku suspension naye akolera mu parish ya Iriri mu Nakapiripiriti era twazudde nti n'eyo yalinayo emisango egyamuleeta okuwumuzibwa bwe bamuteekako omusango ogw'okubba ebirabo mu luzungu bye bayita offertory ebigenda wakati wa miliyoni 6 eza ssente. Oluvannyuma lw'ettemu tuzeeyo ku kyalo we lyakolebwa era omugoba wa bodaboda Tone Yabigaba eyagezaako okutaasa obulamu bwa Ngoroko annyonnyodde bye yalaba. Emmotoka eringa Kaspasia ng'epaakinze ngenda okulengera nga wavaamu omusajja adduka emisinde adda ku kkubo lino erigenda Kampala erya ku Airbase. Omusajja ng'adduka awanika emikono ng'agamba muntaase. Abigaba nga mutuuze w'Entebbe mu Lugonja agamba nti yali agenda n'abalala Ngoroko ng'ava mu mmotoka y'ekika kya Spasio n'alaja n'okumuyamba naye ng'emmotoka zonna z'ayita tezijja ate ng'avaamu omusaayi mungi. Emmotoka ziva ku kisaawe zidduka emisinde ng'aziyimirira mu kkubo wakati ng'agamba muntaase emmotoka nze gazimusala misinde nga ziyitawo nga zigenda. Agamba wayita akaseera katono ne Faza n'afuluma ng'alaajana nti ayambibwe kuba agoba mubbi. Agenda okulengera ate omusajja omulala ate afubuutuka mu mmotoka eri endala eyo yonnyini ate ng'ajja ng'adduka emisinde. Kati yajja ng'adduka emisinde ng'ate ng'ajja ng'ate agoba ono. Agamba omubbi. Agamba wayita akaseera katono ne Faza n'afuluma ng'alaajana nti ayambibwe kuba agoba mubbi. Ngamba naye ate kati nga ndaba omutuga ate kati omuntu gw'otuga
ate kati sawa zino oyagala muza mu motoka bona muza mu motoka atenga omutuga tomutire ddala nti ono muganda wange nyamba tumutwale mu ddwaliro una ayika musaayi. Agamba yamuteeka ku bodaboda yamudusa mu ddwaliro kyokka ne father najjanga abawondera n'abatomera n'afuna ebisago ng'olwabadde okutuuka mu ddwaliro n'afa. Bangamba bambi oli hiro era gw'oli hiro obulamu bwo bubadde bugenda naye munno bambi gw'obadde otaasa tasobodde kuwona. Agamba nti ettemu lino lirimu ebyokubanja ensimbi ng'okunnuma mu bulamu bwange okulaba nga yafudde ate n'atamulekera bulamu n'agattako n'ekyokumutomera amuttire ddala. Ono muganda wange yali talina balance bulungi wayinza kuweterera oba kukola ki beewunzika omusajja abatomedde musajja we yafiira. Mwami oli n'alinnya oli gw'amaze okufumita ekiso n'amutta. Kyokka Faza nga tannakwatibwa yafulumiza eddoboozi ng'alaga nti si ye yasse era nti si mutemu naye munnengoloko ye yeefumisa ekiso okubuza obujulizi. He struggled in the vehicle while he was having a knife. He was complaining that I've ended his job. I'm going to report him to URA. I'm going to report him to people that is having fake money, and that is dangerous. My family and life has ended here. Dominic, you are not do this. He wanted to kill me. Tebi Sulaiman ne Godfrey Sempije bakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV. Ate eyo bwe tuvaayo essanyu libuganya abantu b'omu kibuga eky'ekyotera Ssaabasajja bw'asiimye n'alabikako gye bali mu ngeri ey'okugwa obugwi. Essanyu libuganya abantu mu kibuga kyotera Ssaabasajja bw'asiimye n'alabikako gye bali. Kabaka ekyotera atuuseyo mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana nga tewali abadde amusuubira era abantu beekanze emmotoka ye n'okumulaba ng'avaamu n'atandika okutambuza ebigere nga bw'abawuubirako. Abantu ababadde ku mirimu gyabwe badduse emisinde ne bakwatirira ku nguudo kw'abadde atambulira nga balaga essanyu okumulabako ate abandi obweda balwa n'okukwata ebifaananyi bya nnannyinimu ng'atambula. Kabaka atambulidde ddala olugendo lwa mayiro nnamba ng'eno bw'awuubira ku bantu be obwedda abajula okufa essanyu olw'okumulabako. Oluvannyuma lw'ekiseera haze mu mmotoka ye n'ayolekera ekibuga Kaliisizo gy'avudde n'agenda e Masaka n'adda mu lubiri lw'okuwummulamu. Abantu ab'enjawulo aboogedde ne Bukedde TV balaze essanyu olwa Nnamunswa okusiima okuyitako mu kitundu kyabwe. Abantu batuliawo bata ku vision fund wansi wa toto tuze kulaba kabaka nga avaamu ng'atambula tuze mutegeera tuze kulaba nga yeye endulo zitandika kibaddawo gadde basanyu merere atambula ekibuga kyonna n'akimalako twebazola omukisa okutuweereddwa naye twesiimye nnyo okulaba ku kabaka nze emyaka gyanyera sirabanga kabaka naye mbadde ndi wano ng'atonye negamba nti bisimira liso lisoose era nsaba Mungu amuwangaazi. Kabaka tuli basanyufu nnyo tumulabe lwakuba tukuddeko obugwi nga tetuli beetegefu. Tufunye omukisa munene nnyo ffe ab'ekyotera kuba ffe tutandikidde okulaba kabaka bukyanga ava e Namibia mulwadde asookedde wano mu kibuga ekyaffe ekyotera era twebaza Katikkiro omulimu ogw'amaanyi gwakoze eri kabaka waffe. Abalala beebaziza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okubagumyanga ku mbeera y'omuterega nga nabo kati bakyerabiddeko. Mayiga tumwagaza Katikkiro
kikaza wabula kitwagala kabaka wafu kuba mulamu era kambudde atulaze amaanyi kijjawo obulimba bonna bonna nga batugamba nti tali mu nsi ye naye kakati kino akikoze okutulaga nti mwali era tubeere bakumutulesanyu lingi nnyo nnyo kituwadde essanyu n'amaanyi n'ekirala abantu muyintapulitinga bulungi meseji ze zirimu obubaka Ssaabasajja Mukama akuwangaaze. Essanyu tulina lingi nze bassanyu ganzitakendabye ku mutanda wange. John Bosco Mulyowa yakusakite kulire lino ku Rabukedde TV. Wangala Aisa Basajja Kabaka ate bwe tweyongerayo Semaka eyagobye mukyala we wainamu abaana bana ayongeddemu ebisoko bwategeezezza nti kyajje ategeere nti omukyala ono beddira omuziro gumu. Agambye nti omukyala ono yamukweka amannya g'amatuufu era nga bamaze mu bufumbo emyaka 33. Ebyasemaka David Tamale Kiggundu yagobye mukazi we Florence Nankya nga yesigama ku nsonga ez'enjawulo bifuuse kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi ekireka omutwe nekikwata amaviivi n'ennyumba agitunda ngobamu abaana nze mbatwalewo. Omukulu ono ategeeza nga bwe yakola ensobi okuwasa omukazi ono gwalinamu abaana bana ng'agamba nti yamukweka ekyama nti beddira omuziro gumu gwa nkima. Mugambe yongereyo oyo yenna muddu ebyo yabalimbye yetumya amanya ag'emmamba siyigera kuwadde oyo teyendira mmamba. Kigaga ekisangibwa mu tawuni kanso Katiri mu disitulikiti y'e Wakiso era ng'olunaku lw'eggulo Nankya yatuuse n'okuleeta abakyala mwegeeyirireko bbawo ono amugulira waka nga buteerere. Omukyala gwakibwamu yenna muddu nze Tamale nze ndi Buganda kitawale Bugerwa ewaabwe embalala ku bbiri amuddirako ddala ye nasali yankweka n'anfera ndabigwamu nga n'omwana asembayo ali myaka 7 nentabuka kyova olaba nti kati ensonyi zimuluma. Tamale akakasizza nga bwe yaddiridde mukazi w'omukulu era ow'empeta bwe yali yasuulawo ng'atijjisa omugole. Nina omukyala omukulu ow'empeta myaka 44 era waali omukyala ow'empeta n'omulamuza omumanyi yamulabajja. Gitabudde mukyala we Florence Nankya natulika n'akaaba nga bwalombojja ennaku eyoza lumonde yalabidde mu bufumbi wa Tamale. Nsuda bubi sikyali abanange mujjabe ebikimu ebitongole byonna ebyabakyala mbasaba mujje fukamidde ku maviivi mujje munyambe. Nankya yeewuunyiza